enough is enough. Tetuli mbudde bwa bulu, muleke tukole abantu basiimeko. Buli kyemukola oli n'akibukira anoonya anengira bw'ati n'agamba awali ka political capital. No, tetukyali mu bya political capital, tuli mu byakulaba ng'ekibuga kikola ki. Tugenda baleetera bano boogenda okweta abaleeri connecting emakindye mu dakiika 3 obe ng'oli mu kibuga. Oba tuli ffenna tuve nateete dakiika 2 ng'oli mukwa okole emirimu. Ekiseera kigenda kutuuka ne bodaboda nga teziriirire baati. Andi yafunamu aba bodaboda muyiiye eky'okukolamu. Mufunyemu ekimala kubanga tugenda kugifu sitegenda fuuka ya leeyi. Ani anaakulinyira bodaboda kumukutula amagulu. Namwe mutandika okwesootinga kubanga ekibuga kigenda kukula kibe kya leeyi. Kakati ani alinya bodaboda. Pozi bodaboda zijja kuba za connectinga muno bwetuti. Ebibuga ebikuze kati nga Cape Town tusakusangayo bodaboda. Ani agirinya? Naffe tugenda tuuka ku level. Namwe abafunyemu kye mufunyemu mu bodaboda mutandika okuzimba amayumba mukole businesses kuba ekiseera kigenda kutuuka zife naturally. Zigenda kufa zokka. Kati ogenda kwetta. Nga tewali alinya. Train ereeta abantu bameka beno gyaleeta olwo. Vere mene mulundi gumu. Kati nani akulinyira bodaboda. So nabyo mutandika esekula. Mutandika okulowooza ne projects endala. Esobola okuvaamu ssente singa eyo business edere. It will die a natural death. I'm big sincere to you. Egende mu byala ate mwegube mwekka nga tewali n'abagambyeko nga wano tewali alinnyo. Oba tutegeeraganya. So tugenda tuteekateeka ekibuga. President Museveni ennaku zino alina ate vision ndala. Si biri bikadde. Si oli omukadde wa bulijjo maama. Mupya ono tibuhabulwa. Tibuhabulwa mupya. Omanyi yataddemu ffe abavubi tuli eno tuvuba kati ye ali ku strategic thinking.